ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media atubaaniriza tubabuuzaako mwasuze mutya mwasiibye mutya bigenze bitya olunaku lubadde lutya oba ekiro kibadde kitya okusinza ku time byolabirako lwaki mbuuzawo ntyo lwa nsonga buli mu vidiyo agiraba lulwe agiraba ku time yiye abamu bagiraba kiro abamu bagirabira ku mirimu abamu bagirabira bagenda ku mirimu so byonna tubeebaliza ddala Samike gemannya agange era nga leero byonna ebigenda obubi oba obulungi ku kamera ekifaananyi oba kibi oba kirungi sidda mu nnaku yatuyambye otukwata munaamusonyiwa weba bigenze mu bukyamu siwe kiri taata yatujja musonyiwa alina kyakukola olaba abasonyiwa nze abeera mu muyembe olaba abasonyiwa gwe abeera mu miti muyembe ate olwo olumu n'ovaako nga kamera teyakutte webale nnyo so munaamusonyiwe wabaawo ebigenze mu bukyamu naye kyensuubira ajja kuba nga atukwata bulungi era mujja mubifuna loud and clear. Kakati nga mu vidiyo yasembyewo njala obbagamba kino nkigamba bakiwulira atakiwulira tokyesibaako ate tokiremerako nnyo gwe kiwulirize oba tokiwulidde ogende mu maaso owulirize program gye tugenda oba ntukola. Nabagambye mu vidiyo yasembyeyo nti nina abakyala babiri tebali bulungi embeera si nnungi naye ate abaana balina okusoma. Ne mbagamba abaana bali babiri bakyala banjawulo buli omu alina omwana omuwala omumulenzi bansaba ekiba kisoboka mbafunireyo ka fees so oba osobola ng'oli omwana omu asasula emitwalo 10 asasula emitwalo 10 awo taamu ng'ogimumalidde then omulala ali mitwalo 15 so gwali eyo ng'okiwulira gwali eyo ng'oyagala oyamba gwali eyo nga kikutteko osobola okunnoonyaako n'oba nga abakyala abo obajjawo oba n'oŋŋamba oy'omu mugjeewo ate ne tulaba ebirala ebinaatambula. Bakyala beeyiiya tebayita mu mbeera nnungi so bwe tusalawo tubayambeko kiba kituweesa omukisa. Naye nekano njala kkabagamba oba ki oba ki bajja kuyambibwa awo mba njogedde bubi basogedde obi kale nkomyewo ne Jeremiah simupya ku channel eno kyolaba simuwa birimba kati soka weeyanjuleko ate kati weeyogereko yogera ebitiibwa byo Jeremiah simupya kujjako mmubuuza bibadde bigenda bityo gy'obadde obulidde taata. Gye mbadde mbulidde mbeera tebadde ya mulembe nnyo naye baddemu n'ebibadde lwadde ebisenyigasenyigi eddoboozi si ddungi. Nayogera naawe olinga mpulira eddoboozi balinga gwe batuga. Nali nga siri fine bulungi naye Mukama agenza akikola tugenda tukomawo mpola mpola so gye tubulire tewabadde wabi twali tuli nga tuweereza mpola mpola mu ngeri ez'enjawulo kubanga tutambuddeko mu bitundu eby'enjawulo kubanga tuweereza abantu be tukisinga ntukyalirako tubalabako tumanye embeera ki gye bakola ki gye bayitamu ne tulema bulemi kubanga twogera ku njiri ya Kristo Yesu naye nga terina bikolwa nga tetugipracticinga ekintu ekitwala omuntu mu ggulu kyayogerwako mu Matayo ndowooza 25 ndowooza nga 42 n'okweyongerayo nga Yesu agamba bataamuwa kyakulya bataamwambaza bataamukyalira bataakola ki so kati kiba kibi nnyo okuba nti preaching enjiri ya Kristo naye nga teyinaamu bibala erina okubaako n'ebibala ebikakasa
ebikolwa eby'omwoyo kubanga jjukira nti omwoyo tugamba nti tubeere mu mwoyo teri agenda kulaba nti oli mu mwoyo naye ebikolwa eby'omubiri bye biyamba omwoyo okusobola okuba nga gusituka gusobola okuba nga gukola kubanga tusobola okubeera ne tusaba gamba Mukama Katonda saasira eggwanga lyaffe n'abantu abatalina buyambi obawa obuyambi naye Mukama tagenda kuva mu ggulu abawa obuyambi ayita mu ffe ajja kuyita mu nze mpwateyo emitwalo 2 mitwalire omuntu alina obwetaavu afune akawunga so mu mwoyo n'omubiri guyambako omwoyo ate n'omwoyo ne guyambako muki kubanga mu mubiri muno ebikolwa byokola biyamba omwoyo ate okuba nga gumulisibwa era ebikolwa byokolwa ebibi mu mubiri biyamba omwoyo guddugaza ne guba nga guliko enzikiza so kati bwe tuba nga tuyamba abantu bano kiyamba okuba nga tutambulira mu njiri gitwogerako kubanga jjukira nti essaawa y'olunaku lwaleero abasumba n'abantu ab'ebitiibwa abeyita bapooso abeyita bannabbi ab'ebitiibwa era balina n'engoye ez'enjawulo zebambala bali batudde mu ntebe tebasobola kusitukamu ate n'okutuukibwako tebatuukibwako kati kyetwagala okuba nga tuteeka eri abantu bano oba gwayinza okuba nga oli eyo ng'ondaba nga naye nga bino ebintu osobola obikola tebyekwetaagisa gamba ati kamala ogenda okwebuuza ku taata wange ow'omwoyo oba kamala okubuuza ku musumba wange kamala okubuuza ku nabbi kamala okubuuza ku mutume olwo ebintu bye tusobola okukola ebireeta abasinga banoonya omukisa naye omukisa ogwo tebamanyi we guli omukisa ogwo guli mu bintu ebikwatikako bye tusobola okuwa abantu so basically omukisa guli mu kuwa mu kugaba si kyekimu kuwa kugaba nti saama omuntu asobola okubeera eyo ng'abadde akulaba nakubirako kasimu nagasamike webale buweereza ne vidiyo tuziraba Mukama akuwa omukisa webale tuweereza ekyo nakyo kimala ekyo bakikola ekyo bakikola mbeeyanziza nnyo abakikola so kati ekyo nakyo kiraga kwagala kiraga nti abantu olina kyobagattako kiraga nti bakufaako okitegedde nti naye osobola okubeera awo ogamba nti olina okwagala naye ngaebiwebala byo tebiraga kwagala ojjudde busungu na bukyayi ojjudde bussi na butemu ba Bayibuli etugamba nti omuntu atalina kwagala oyo ye mutemu era ye mussi kati bwe tubeera n'okwagala kuno saamu nti omuntu asobola okuvayo nagaa ne saamu mutuufu aweereza nagala naye kati nkoze ntya nti Sami yasaba ekitaala ekitaala kiyamba ani kiyamba audience yonna tekiyamba Saamu kamuwa ekitaala noba nga okoleddeawo buki obuweereza abo nti ebintu ebisinga kyova olaba abantu abasinga ku mulundi guno omuntu balina okumubuulira nnyo enjiri aweeyo kubanga kigenza okuzuulika n'okuba nga kirabika nga omuntu bw'atawaayo musumba tagenda mumanya tafuna ate talina mukisa gwagenda funa era musumba bwamugamba nti kati nkulangiriddeko obugagga amazima gali nti yeerabira nekyalina okukola ye ng'omuntu n'asalawoga nti olaba musumba agambye era abantu bawuliriza nnyo musumba alina mukwano gwange bamuyiwako amafuta mumanyi Esaamu bamuyiwako amafuta yandaga akatambi mumanyi bamuyiwako oba kaali kadomola kyali kicupa bamuyiwako ekicupa kinene kiti anointing oil njogera ku anointing oil bamuyiwako ekicupa ku mutwe yena n'abuna ne mu mpale ne mu ssaati bamuyira amafuta era we yavaawo yagenda kunaaba lindako male manya swana agenda ku nga 3 we yavaawo nti kati yalina okudda mu service egende mu maaso kati yalina ovaawo yagenda n'anaaba n'akomawo kakati naye nga bw'omubuuza ensonga enkulu lwaki bakuyiwako amafuta tamanyi musajja wange namubuuza namubuuza kabulaza amafuta go baagakuyiyeeko naye amafuta baakuyiyeeko gaaki nga naye tamanyi taata yayogedde taata yamanyi kakati waliwo ebintu byenjagala oba okubabuulira mugende mukole bintu bitono nnyo si binene
tekitwala kubanga oli wa kitiibwa, tekitwala kubanga oba olaba mu bantu nga gwe tosaana kukola ebyo. Mulimu manyi abantu tulina abantu balina grade mu nsi muno nga nti nze sikola ekyo. Ebyo si bintu byange. Si bintu byo. Waliwo yaŋŋamba twali tugenda mulaga eyo kyalira ku balwadde mu Cancer Institute. Naŋŋamba Jeremiah nsobola okukuwa ssente naye sisobola kulinnyayo eyo. Nange nina eyaŋŋamba sisobola kulinnyayo. Emmeeme yange ki nafu nti bwe banafu gendako mu kkomera. Anti kate nyina nange eyaŋŋamba sisobola kulinnyira mu kkomera. Ne muga blaza ate we bali kusibaga nze sikola misango ginsibya. Sisobola kulinnyira mu kkomera siryagala. Ate nkubuulireko n'abaliyo bennyini baali tebalyagala. Nze nkakasa nti n'abaliyo bennyini tebalyesabirangako. Naye muno mu bukya buziba tomanya kyoyinza kukola. Kati message eno gye mbawa ebatuma nti oyinza okuba gwe oyina levo zo, ng'olina levo zo z'olimu z'olaba nga tosobola kujja eno mu bantu ba wansi. Osobola okutuma abalina obwetaavu obusobozi obwo nti bo basobola okukola ki okutuukayo. Naye gwe wenna ali gy'oli ng'osobola okuba n'akasente, osobola okufuna siringi 1,000, osobola okufuna 5,000. Mu nsi muno tewali atalina kyayinza kugaba. Mu nsi muno tewali atalina kyayinza kugaba. Buli omu agabira ku levo ye, ku busobozi bwo. Alina 5,000 ajja kugaba 1,000. Alina akakadde ajja kugaba 2,000 oba 10. Nti mugende muve mu ntebe ze mutuddemu ez'ebitiibwa. Banandaba batya? Nawulikika ntya nga nze nagenzemu abo abantu? Ye nze ndi wa kitiibwa, kamera bwe zinkwata nga ndi mu abo. Bayinza okulowooza nze basabiriza. Mumanyi twagenda Fort Portal, wembuliddemu awo. Twagenda Fort Portal okubuulira enjiri ku kyalo. Twalina mukwano gwaffe yatuwa access okuba nga tubeerayo. Nze kola wentegera nti n'olimi olumanyi olweyo nga nkulira olugira nga naye sajja si munnange. Sam nkugira kakati tutuuka ku kyalo tusanga omukadde bambi baali kati mukwano gwaffe yawandiika abakadde abali ku kyalo okwo ne tumanya omuwendo gw'abakadde betugenda okukola ki tubala n'abayinza okweyongerako. Luli we mwakola do-to-do? Edwaliwo do-to-do gye twakolanga ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi guno ogubadde ogwa January. Kati twasinkagana omukadde bambi ng'ali ku kkubo naye nga lwaki bamuwandiise ntujja tumulabe. Bwe yamulaba n'amukwasa ennaku n'amuwa netumuwa ebintu bye netumukwatako ne mu nsawo. Kakati ye yalowooza bannabyabufuzi. N'agamba naye kati nammwe basajja mmwe baba wabinene ate mutuleeterako butini bambi. Tegamba ntumuga amukadde tuli bannabyabufuzi, tuli babuulizi ba njiri. Kati mukadde n'alyoka ataafuna essanyu. Ye yali amanyi nti mukusooka baki bannabyabufuzi kubanga tetwamusanga waka. Kati ne bamunnyonnyola mu lulimi lwe n'alutegeera bulungi n'atwaniriza. Twasanga omukadde nga babadde bakadde babiri nga mwami we yasooka okufa naye ng'alina muganda we nga bali mu nnyumba yaabwe, omu n'afa. Kati ng'ate omukadde omu yasigaddewo. Kati mu kutambula okwo twamugwako. Naye nga bambi ali mu nnaku, ali mu nnyumba, ali mu bwomu. Munne gw'abadde anabeera naye akoze eki? Afudde. Ate nga naye mukadde. Tugenda tumulabako tumuzaamu amaanyi naye nga bambi amaziga gamuyitamu nga kiraga ali lonely. Talina muntu asobola mubeererawo. Naye bw'ova gy'ovudde n'omugwako, kati ffe bwe twamugwako ate yawulira essanyu. Nabuze ate mwe muli baawa. Etwennyonnyolako ne tumubuulira n'akimanya. Kagamba n'olaba nga n'addamu ali n'akaaba amaziga naye nga sige gali ge yasooka abagessanyu. N'addamu n'agamba ati kati bannange bino byonna byange nti ye mukadde bino bibyo nga ne bannange alina akafiirwa omwami. Byabadde ayita ebitono ku bannabyabufuzi. Okitege ate oyo mulala. Oyo mulala. Abakadde twafuna abakadde ndowooza. Twali mu bakadde ndowooza nga 20+ kweyongerayo n'abalala be twasobola okufunako abalala. Naye kyali kiraga nti okusinziira mu situation eyo gye twatambuliramu twasinkagana abantu
by the way betwasinga okubeera mu baali bakatuliki wali tewali muntu mpumulokole twasanga bakatuliki n'abayisiraamu abatonotono naye okusinga bakatuliki naye nga omanyi Saamu Katonda tulina okumunoonya ennyo omanyi okusinkagana abantu naye nga bamanyi kye basinzayo Katonda naye nga neyirizi baziina mu biwato ekintu kye bayita okukola obuvunaanyizibwa obwa Katonda n'okulya eddoboozi ly'omu ggulu kisinziira ku nneeyisaayo mu bantu Saamu oyinza okuba nga Mukama abadde alina waakutaddeko ku leve emu ne leve egyakutaddeko n'otagiwa nnyo kitiibwa wabula n'okkakkana n'ojja eno wansi nga bw'olaba mu kyayita ezo z'otera okukola olaba nti onoonya abantu abo abali wansi naye niweeyambulako ebitiibwa nti olw'okuba basinga bakuba bakulaba kuli mu bantu tosobola kulabika kgenda mu bantu bwe batyo naye n'ogamba katulumbe wano so abantu abagala okulaba Katonda ng'era osaba nnyo n'okusiiba ng'osiiba nnyo okuwaayowaayo nnyo ekyo kiyinza obutakumala kulaba Katonda wabula okusituka gwe ng'omuntu ng'olina obusobozi kyonna ky'oba osobola n'onoonya abantu abalina obwetaavu obwo kuba nkakasa buli muntu alina ky'asobola okugaba n'oba olina esaati 10 osobola okugabako emu waliwo anoonyeemu nga ye tagikola ki tagiina toyakumiza engatto z'olina mu gundi ezimu tokyazambala okitegedde nti bw'otunula ebyawandiikibwa byonna mu bintu ebigenda tulemesa okuyingira eggulu mulimu ebintu by'obutagaba by'obutayamba bantu kubanga era bw'olaba era ne Mukama nga bwe yakyogerako mu kusiiba mu Isaaya 5:8 olunyi lwa 6 n'okweyongerayo ng'abuuza abaana ba Isirayiri naye okusiiba kwe nabalagira bwe kutyo bwe kuli ti okusiiba kwe nalonda si kwe kuddira omuntu atalina kyakwambala n'omuwa ekyokwambala atalina kyakulya n'omuwa ekyokulya n'oteekweka baŋŋanda zo pozi bali bamugaa tusiibye tukoze byonna ennaku tebikyuka n'abagamba nze sibagambangako ebyo yennyini yabyogera nagazi banaye sibagambangako ebyo kati ojja kulaba nga Mukama bwe era Yesu yennyini yaliwo ne bamubuuza twakulaba ddi kati nga beewuunya tebamulabangako ng'ali mu kkomera so yali abawa adresi bwe muba munoonya Katonda wajje mulina okukola ki era ne bw'olaba essaala ya kitaffe ali mu ggulu gaa tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe tusonyiwa abatusobezza kati mu kusonyiwa abatusobezza tulina obbaagaliza kubanga omuntu simanyi muntu wobeerawo nga tolina kwagala kwa Katonda alina olowooza nti wagala Katonda ne mulirwanaawo tolina kyosobola kukola ki tolina kyosobola muyamba amakulu galiwe gati nti okusituka wootudde n'oleka ebitiibwa bwo oli wa bbeeyi olabika bulungi owunya akawowo akalungi bw'ogenda mu bawunya bubi bajja kusiiga obukyafu ekyo kyolaba nti kyoli mu kaseera kano n'okizimbirako obulamu bwo gy'okomye okuzimba geyeena mu bulamu bwo omanyi nakujja mu byokweyanjula kati nkuleka n'enkwaka tayimu ako olina obuntu bw'otandika nabo oba obulungi mbainawe mbusaba mbadde sikunyumiriza mbadde enzija eno kati nga nsalamu wali wentera okugula obuntu bwange obw'okulya kati ngino omusajja ayitako mu maaso ng'akutte akaveera ngenzi akaveera kapya akabuluka saamu 2 nga kagwa ndi ku booda sekondo ne zimpa omusajja nambuuza osekera omusajja n'omusekera ng'akaveera kawaddemu ekikomando n'akatunda ate n'atakoma okwo n'abirondawo kati akaveera kadde kayulise n'akaleka akomando kadde kali mu kaveera bakubaka enfuufu neyongera nekakasa nti embeera si nnyangu so bw'oba olina wooli kakatunda tekayiise akatunda kadde kasigadde mu kacupa enaku zino batuyiiza amagezi kati bakatuweera mu cupa naye bw'oba ng'oli gy'oli ng'olina ekyokulya n'ekyokunywa weebaze Katonda ebisigadde bijja kujja mpola mpola kale ekintu ky'okugaba kyo
amazima gali ntwetaaga okukikola sikwetaaga Sam sikwetaaga mu mateeka ge tulina mu nsi muno ku mateeka aga Musa aga 210 agaliwo etteeka lyetulina lirimu okwagala kujwe kulimu okugaba eryo lyafuuka tteeka okuyamba munno so tuteekeddwa era ng'oba olowooza ntera nnyo okukola statement olumu nzikola ne munsekerera nti essente zo oba ebintu bye bingi gwe byolina webibanga tewali muntu mulala tewali bulamu bwa muntu mulala gwe bukyusizza eba tebirina makulu akoogerako saakogera ali kiwola nange wenakanye ne banjogerera bingi naye ge mazima kale kakati Jeremiah leero njagala twakyogerako njala tuddemu tukyogereko ogusemba kuba waliwo nze engundi ezimu ze njala okwogerako ogusemba kati neeno topiki mwegwa mu ebyo wandowooza tubyogeddeko ayina amatu awulire atayagala awulire abikole ki abireke njala twogere ku kintu kya tayifi tayifi kyekimu eky'ekkumi bwe kiri si kyo tayifi akatambi ke twazannya luli ng'omusumba agamba nti tayifi gwe musaala gw'abasumba bwe twakwogerako oli ne mu comments nagwe nalaba ne ŋŋamba oye naye nakugaana okuwa tayifi mu nnyumba ya Katonda mudduke ndowooza ng'agezaako kugamba bye twogera tetubitegeera ndowooza teyategeera nnyumba ya Katonda yeeriwa kati ekimu eky'ekkumi kino ekisookera ddala kinja kusooka okukubuuza tunagenda mu explanation tulina okkiwa oba nedda tulina okkiwa kaakati tulina kiwa tutya tuteekeddwa kukiwa tutya ekyo era tukolerawo ensobi bwe tuba tugikola anyway okay nsooka okwebaza Mukama olw'omukisa guno ate gwampadde okuddamu okunyonyola ku ekyo kubanga ekkanisa z'abamu kwe ziyimiridde ku bimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo era nja kusaba okusaasirwa eri bonna abatulaba bikyayisa obubi naye ekituleeta wano kwe kubuulira omuntu amazima either ng'okole ky'olina okukola ky'oyagala naye ng'ekituufu okikola ki okitegedde era okimanyi tetugenda kwogera bikusanyusa sister oba brother naye tugenda kukubuulira ekyo ekisobola okuyamba obulamu bwo mu biseera ebijja mu maaso oli tweyanze eyo mu maaso awo ojja kutegeera lwaki ekisooka nga sinaba genda mu bubaka obwo nina message Mukama gyayagala nsooke njogereko entono yabyawandiikibwa biringa 2 bye ngenda okubawa nasanze abantu bangi mukwolesebwa naye nga abantu nga ndaba waliwo ekizimbe Mukama yatute mukwolesebwa nga ndaba waliwo ekizimbe kiringa kanisa nga wendi ndaba ebigenda mu maaso naye nga waliwo n'omusumba asumba abantu naye nga abantu bajja okubasabira nga balina emisota naye emisota gyabwe egimu ne gisigala nga ku mulyango emirala ne bagiyingiranga nagyo naye kye nasinze okutegeera kyabadde ekintu kimu nti Mukama abantu bano balina ebintu eby'omuzizo bibadde byeta emisota gino nga Sitaani agamba nti abantu bano bange kubanga balina obukakafu obulaga nti baki bange era nga abantu abo bagenda mu kyaki ne babasabira ne baddayo naye nga tebalina nkyukakyuka mu bulamu ey'obulamu gye babasabidde kati ng'omusumba bwamukwatako omusabira kino kivaawo ne kidda ebbali omusumba bwamuggyako omukono n'akwata ekintu kye ne baddayo bombi ekyo Mukama yakindaze n'andaga nti abantu bange balowooza nti bansaba naye bye balina mu mayumba gaabwe
mu mirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe bazinjijjako baaziza mu bintu birala amaka gaabwe katuyina essaawa zakakati amaka agakyatatambulira Katonda naye nga oli alina akadagala ke buli bwamakyawo ku musajja n'anywako n'olweggulo n'amuwa n'anywako n'amubika mu bulangiti ekyo nga kiwedde okitegedde na bizinesi z'abantu ng'oli bizinesi ye eyimiriddewo ku ddagala ng'alina okuginaazaako abalala kabaani abalala taaba abalala biki kugamba ng'abantu Katonda baamuvaako bali wala naye nga Katonda gye bali nene kano kadagala kaabwe nandaga abaana abato ab'obuwala ababeera ndowooza mu mbeera oba omwana kibayita omwana okuzza omukono ekyo kimanyi oba simanyi oba kitegedde sikimanyi naye kaba kitegedde mwana kibayita oba omwana w'obuwala okuzza omukono gwe ndowooza nga atandise okuvubuka tuyita oba ogenda mu piruze menstruation kijeyo bulungi so Mukama nandaga nti abaana bano sitaani asinga bakozesa mu kaseera ako kasita bamala okutuuka mu mbeera eyo emisota gino gibeerawo ebbali nga gibalinze kati bamala okukola kasita bamala okumuvinga mu ekyo mu puberty tebafuna buyambi kuva mu bazadde bwabwe bamala badifendinga kino kirime kikola kujja wabula kasita babatuuka awo batandika ate bayigirize engeri balina okikolamu ate etalimbi naye ate nga bibayigiriza nabo baliko ekibaliko oluddawa ekibalinze tebasomeseddwa kusobola kwewala kibi wabula bababuulira ekibi ngeri balina okitambuliramu nekitabakosa nnyo era Mukama nandaga ng'abantu basinze nnyo okutya obulwadde obwamukenenya n'okutya embuto nga bye bintu bibiri bye batya naye ng'ebisigadde byonna tebabiinaako buzibu esaamu era Mukama nampa ekyawandiikibwa byadde byawandiikibwa bibiri nagamba tubisomera abantu tubisome babimanye tubisome ekisooka kiri mu Bagalatiya Abagalatiya essula 5 olunyi lwa 19 Abagalatiya essula 5 olunyi lwa 19 Abagalatiya essula 5 ebikolwa by'omubiri bya lwatu ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi obukaba obugwenyufu olwabiri okusinza bakatonda abalala obufumu bwebulogo babuyita obufumu twagala kusawula kati wali mufumu tugenda maaso obufumu obulabe okuyomba obujja obusungu okwekuluntaza okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu ebinyumu n'ebirala ebiringa ebyo kambategeeze nate nga bwe nasooka okubabuulira nti buli akola ebyo talina mugabo mu bwakabaka bwa Katonda nebwokomaawo kati ekirala kyabadde mu Bakolinso Bakolinso ekisooka Abakolinso ekisooka essula 6 olunyi lwa 9 Abakolinso ekisooka essula 6 olunyi lwa 9 essula 6 olunyi lwa 9 okay oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda temulimbibwanga abakaba olwana Oluganda kanziremu oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda temulimbibwanga abakaba newankubadde abasinza bakatonda abalala newankubadde abenzi newankubadde abasajja abeeyisa ng'abakazi
newankubadde abalya ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde ab'omululu, newankubadde abatamiivu, newankubadde abajerega, newankubadde abanyazi tebaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nebwokomaawo ebyo byawandiikibwa bibiri Mukama yabimpadde mu bintu bye nabadde ndaba. Nangamba ebintu ebyo tubisomera abantu, nangamba buli muntu addemu atunule mu ebyo alabe waagwa yeetereeze. Mukama yagambye mu bwakabaka bwa Katonda ku bantu abalina emize gino teri agenda kulabikayo yadde. Era amaliriza agamba nti abantu abakola ebiringa ebyo kambabuulire nate nga bwe nasooka okukola ki okubategeeza tebalina mugabo mu bwakabaka bwa Katonda. So bw'oba ng'oli gy'oli kwata ekitabo ky'Abagalatiya 5:19 n'okweyongerayo olusome, waliwo n'ebikolwa eby'omwoyo ebirungi nabyo weebiri omuntu by'alina okukola ebisobola okumuyisaawo. Bw'osoma mu Bagalatiya 19 n'okkira ku 22:2 ojja kubiraba byonna. N'ekirala buli muntu gendayo osome weekebere wawo kyatanabatereeza, kubanga kino togamba nti ate gundi yatugambye yatusalidde musango. No, sinze nawandiika ebyawandiikibwa ate naliko akaseera nga sibikola ki nga sibimanyi, naye bwe tibanga kizze nga tukyalina omukisa guno ogw'okutereeza obulamu. Kankubuulireko ngeno tereeza obulamu bwo, totunuulira nti olw'okuba oli afaana bw'ati oba ono ye ali bw'ati. Ogenda otereeze bulamu bwo omuvinga ogende muki ogende mu maaso. So nenjongera ate ndooza message yo ngituusizza kati njagala ate kubanga waliwo akantu kentera otutandika nako kubaako benjogerako bamanyi wakamaze sinnaba just natandikidde mu vibe ende y'amaanyi kale katuwe Mukama bw'atera okumpa omukisa wano ku Wikimedia. Luli wagamba ku bakyala abalemedde babba bannaabwe babagambe baddeyo tayimu etuusa abaana baddayo ku ssomero ewaka tebabalaba samundeka baako boolumba baako boogamba abalala abalala njagala okugambako be bantu abali ku muze gwa masturbation. Awo omuze ogwo nkimanyi si mwangu oguvaako era si mulungi ogukola, naye njagala kutegeeza abakola omuze gwa masturbation, abakuba obutaapu, abamasturbatinga, abakyala batera nnyo okukozesa obutaapu, batera nnyo okukozesa ebintu ebyenjawulo. naye abakyala bamasturbating bulungi nnyo. Kale naye njagala kubategeeza baganda bange bannyinaze n'emikwano gyange mwenna, bw'oba omanyi nti okyalina omuze ogwo mu kaseera kano ebbanga lyetuze nga tuweerereza enjiri eno nga tonnaba kukyuka, gwe kennyini gwe atannaba kwagala kukola ki kukyuka. kuba ekisooka mu byonna omanyi bw'obeera ne mukyalawo oba ogenza okufuna ssanyu, naye ate bw'oba okola masturbation oba olina gw'osanyusa gw'otalaba. ngenda kukulaga lwaki oba olina gw'osanyusa, kubanga bw'okikola mu kukikola wano obeera okyagala naye bw'okimaliriza ng'okaaba kitegeeza gwe si gwe abadde akyagala. Waliwo ekikubaddeko kati oli amaze okumufiidinga agenze n'akulekera obulumi. Kitegeeza nti olina gw'okikolera gwe nga gwe tokikola kifunamu ssanyu ge mazima. Olina gw'okikolera naye bw'omala okimukolera ng'atandika okulumizibwa nga ye agenze koze byaki nandibadde sibikola. Kitegeeza nti obadde olina gw'okola kigwoyisizaawo ekikye. Kati njagala ate feeling eyo embi gy'otafuna ng'obadde ne mukyalawo okitegedde kuba mukyalo mba mu vibe sawa. Kakati bambi mbasaba era nga mbegayirira nti omuze ogwo si mwangu akuvaako, naye omuntu asalawo na mutima gwe. Nze okusalawo okuva mu busamize nasalawo na mutima gwange. Saafuna nnyo nakubuulirwa nnyo kwali kw'amaanyi, naye okusinziira ku bye nazuula ne bye nalaba kyandeetera okusalawo.
newankubadde nasigala nfuna abalwadde abaali baleeta ssente nga bankema nazo nazireka nensalawo muvinge ngende muki mu maaso. Mu kaseera kano omuntu okubaako ky'oba nakyo olina kusooka kusalawo. Nga ggwe noga kino nedda okufuna omukazi okuwasa oba olabye bangi naye okumufuna noga ati tuna kutwala ono osooka kakasa n'osalawo. si byagezesa si byakane kangezese ku ono abagezesa nammwe era mbatumiddeko naye si kyakugezesa osalawo ng'oga nti kati kangende kola bizinensi eno era osalawo naawe ogenda ogoba ku passport gyagenda ogenda okukola ogenda kumuwasaba omulimu wamala salawo n'otunda n'ebimu ku biwali olina n'osalawo bife naye ogenda okola ekirwa olumbe kino. So kitegeeza buli kimu kitandika na kusalawo. Bw'oba tonnasalawo kuba kikyoli era bw'otyo bw'ogenda osigala. Anti Katonda ajja kugamba Brother Jeremiah nze nasalawo naye simanyi nange kintuukako. Kasampu mulame ennaku ezisatu olwokuna sirusuka. Nyinako mikwano gyange abaali bakola omuzoogo era Mukama bwali bampadde ekisa nja bakuwa bajjako interview. Bampe waliwo abantu twali tutandiseeko nabo twatandikira eri twajja tulina abantu betambula nabo nga bakola omuzoogo era ne bavayo mu lujjudde ne boogera tibanayo omuze guno munsabire omuze guno n'abalala abatayogera batajja mu kamera ne gye bali nekakasa Samu abantu abo baawona tebakyakola muzoogo era Mukama n'ababikkulira n'engeri gye baali bakola ekintu kiki kye baali bafiidinga era mu kaseera kano wookolera ebintu ebyo nga teryakulaba ebisenge ebyo by'okolerako n'amazzi gennyini gajja kwogera ne bwe ziba njala zino eziri mu ngalo zijja kwogera zijja kuwaako obujulizi nti omusajja amazima gani twamulaba yakolanga bino emirundi egi olunaku. Kale Jeremiah tudde ku kimu eky'ekkumi naye ebintu bino bye twogerako tuyinza tubyogerako mu ngeri bweti naye amazima nti tubitegeeza. Ate nakyo kino kibajjukize Samu nti okubeera wano mu kamera si ffe twasalawo titulina kuba wano naye okusinziira ku bulamu bwaffe buzze butambula tuweesanze nga tulina kubeera luddawa wano kubanga okusalawo twasalawo mu ntandikwa twali tetumanyi nti kugenda kuba bwe kuti naye bino bizze mu lugendo nga tukola ki nga tutambula. Kati mu lugendo no tutambuliramu gwatulaba nti no lugendo tutambulamu lukoma waliwo olwa muganda olwakoma olwa senga olwakoma olwa kojja olwakoma naawe olina olulwo olugendo okukoma nti byonde yes Jeremiah atumulaba nibujja kukya nga Jeremiah tukyasobola mulaba era nga nyimira ne mbagamba omusajja twamuziisi ku Lwokutaano tufu twabaddeko naye jjo twanyumizaamu tunyumye ne tusika nga tutera okusega naye omusajja teyazzeemu atekola ki ekyo kisuubire kunze oba kuggwe essaawa yonna naye nga tekinaba kutuukawo ono asobola okutuuka gye wava kubanga tulina gye twakola ki gye twava gye twagala okukola ki ate ffenna gye twagala okudda. Kati ekyo ngenda kikulekerawo kubanga njagala tugende mu kusoma okunaku lwolwaleero tugende ku tithe ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi kino kansooka ennyonnyole nga sinaakuba kyo kyeki ekimu eky'ekkumi ekimu eky'ekkumi Katonda yali yakisaba omuntu okutoola ku byalina nga bona nti Samu omwezi oba olunda ente ofuna ente 100 buli mwezi ofuna ente 100 Samu ng'alina okugyako ekimu eky'ekkumi z'ente kumpi nga 2 oba 10 ziba 10 ziba nga 10 kale tubale 10 ku 10 atubaliremu ssente njagala nnyo ssente akakadde ekimu eky'ekkumi zibaako mmeka? Nti ekimu eky'ekkumi nti akakadde kwabangako omusiringi emitwalo 10 giba 10 nti omutwalo guvaako 10 lwo nga ludda wali nga Katonda omumazzi. Kakati
bwe kyajja kibeera bwe kityo Mukama naye yali teyakiwa bantu bonna yali yakiwa bakabona bokka nga be balina okulisiivinga ekyo ekivudde mu bantu nga bw'olaba gavumenti yaffe nti omusolo tosobola kugiraga nti ffe tuwa omusolo nti luli baakuwa omusolo nange nkuwa omusolo ogutwala waliwo okukuŋŋaanyizibwa omusolo nga bw'olaba gavumenti bwekola emirimu then omusolo gwo ne gukuŋŋaanyizibwa ne tufunamu enguudo n'ebirala ne bazimbako amasomero ne bazimbako n'amalwaliro nga gwe muki nga gwe musolo kati tuli ku kimu eky'ekkumi naye just nyina okukitematema abantu bakitegeere so guno gwali kitwalenga gwalinga nga musolo gwalinga nga musolo ogwaweebwangayo okuyamba abaki abakabona ogambye baani essaawa zino kati katuddemu tukitereeze bakabona be babangawo okulisiivinga kati bakabona be balinga URA weebale be baalisiivinganga ekyo ekyabanga n'etteeka lyava mu ggulu teryali lya muntu nga bw'olaba nti wabawo etteeka eryaki ery'omuntu nga bw'onaagamba nti waliwo etteeka Samuel yataddewo nti gavumenti erina otuwa omusolo so etteeka lyaviira ddala mu ggulu nga buli muntu alina okuwa ekimu eky'ekkumi si bwe kiri bakabona be bakolekitinga ebintu bino weebale nnyo be balinga balisiivinga ebintu ebyo kati nga bakabona kati nga bwe babifuna bwe bati babikozesa ekyo Mukama ate baddamu ne bawuliriza eddoboozi lyani lya Mukama kyeyakoze eki kyeyabagambye nti mubikuŋŋaanye naye nabo yabawanga omugabo ogwabwe kwebyo bakabona yabawangako omugabo buki ogwabwe era Mukama era bw'olaba nti Ibulayimu yawa ekimu eky'ekkumi bw'osanga n'abalala bajja bawa ekimu eky'ekkumi kati ne kijja kituuka ku Baleevi nga Abaleevi baali balina okuba nga bakwata ekimu eky'ekkumi kubanga tebalina mugabo mu bwakabaka bwa Katonda Mukama n'abawa bakole ki balisiivingenga ekyo era n'abawa n'amateeka agakikola ki agakifuga na biki balina okukikozesa lindako so ekimu eky'ekkumi tekitandikira ku Baleevi kyava dda kuva mabega nga kikuŋŋaanyizibwa bakabona wano nga bakiresiivinga ne balindira eddoboozi lya Mukama okubategeeza kye babakozesa ekimu eky'ekkumi ekyo naye ne ku kimu eky'ekkumi ekyo nga abawaako omugabo gwabwe n'abaakuŋŋaanyiza paka ne tutuuka ku Baleevi amateeka gaali ki agaabaweebwa ku kimu eky'ekkumi ekyo amateeka agaali agaabaweebwa bw'osoma mu kitabo ky'amateeka essula 14 olunyi lwa 28 kandukuula oba olusooka olusome obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo
wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. ngenda kuwa ku kitabo ky'amateeka 18 olunyiriri olusooka. Then tusooka tumanye abaleevi bano omugabo gwabwe gwali ki. Ekitabo ky'amateeka bw'osoma eky'amateeka olwokubiri 18 olunyiriri olusooka sooke tutuukewo eky'amateeka 18 olunyiriri olusooka. Bakabona abaleevi n'ekika kyonna ekya Leevi tebaafunenga mugabo oba bya busika mu Isirayiri. Banaaweebwanga ku biweebwayo ebyokebwa ebinaaleetebwanga eri Mukama Katonda. Ogwo gwe gunaabanga omugabo ogw'obusika bwabwe. Tebaabeerenga na mugabo gwa busika nga bannaabwe abalala bonna mu Isirayiri, kubanga Mukama Katonda yabasuubiza nga yanaabanga obusika bwabwe. Ne bwokomaawo. Kati bano abaleevi betwogeddeko bo baabanga bajja batambulira mu ekyo, bo tebaaba na kisuubizo kyonna kuva eri Katonda. Naye Mukama agamba nti ye yanaabanga omuki omugabo gwabwe. Kati okubeera omugabo gwabwe yabeera atya omugabo gwabwe? Nga bwe gambye nti balinga bayita ne babawa nabo ne balindira Mukama kyakola ki? Kyaleeta nabaga. Naye baaleetanga mu baleevi ne bakuŋŋaanyanga ku yeekaalo. Kati bwe bakuŋŋaanyanga ku yeekaalo ne bakwatanga bino bye baaleetanga abantu okwebaza Mukama n'okusiima Mukama. Ne bakuŋŋaanya abantu ne bawa abaavu n'abanaku ne bakola ki? Ne balya. Era kyekyawandiikibwa kye ŋŋenda okuwa oluvannyuma tuddemu tutemeeteme bulungi. Justin kusose kuyisaako eno. Kati tayithi yabanga yakulya. Tayithi kyabanga ekiraga kali kabonero akalaga okwagala. Naye mu kulaga okwo okwagala nga Katonda yalina okusalawo ki bwe kirina okukola ki? Okolebwa. Kubanga Baleevi tebatambulira ku mateeka gaabwe, batambulira ku mateeka ga Katonda. Era tujja genda mu Malaki ziremu mbalaga abantu ebintu bye bataasobola kumanya na kutegeera. Nejjukira Mukama nga bw'annyonnyola Abaleevi bano yabannyonnyola exactly kyeyali akola ki? Kyeyali ayagala. Kati ngenda kukulaga kyeyali ayagala okubalaga. Tusoma ekitabo ky'amateeka essula 14 olunyiriri olwa 28 na 29. Tugenda okusoma. Buli myaka 3 ku buli nkomerero ya mwaka ogwokusatu onooleetanga ebitundu eby'ekkumi byonna ebyo eby'ebibala byo byonna eby'omwaka ogwo n'obiterekanga mu mawanika mu bibuga byo. Kale nno Omuleevi kubanga taabenga na mugabo wadde ebyobusika nga ggwe ne bamulekwa abatalina bakitaabwe ne nnamwandu, abo bonna abanaabanga babeera mu bibuga ebyo bajjenga balye okutuusa lwe banakkutanga. Bw'atyo Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu buli kimu kyonna ky'onookolanga n'emikono gyo. Ne bw'okomaawo. Kati kyekimu omugaso gw'ekimu eky'ekkumi. Bisomye bulungi? Bisomye bulungi nnyo. Amiina. Ate kati nkwagadde oli musomye bulungi. Lwakuba toyagala kuyita musuumu. Asiri siina gyendi. Kakati omugaso gw'ekimu eky'ekkumi gwali gwegwo. Kubanga Baleevi tebaaweebwa mugabo gwonna. Mukama n'abagamba nti bwe banaayitanga abantu abo b'oyogeddeko wammanga, abanaku ne bannamwandu n'abatalina kyakulya, ne bajja ne balya ne bakkuta, Abaleevi balifuna omukisa.
babo tebalina mugabo nti obuvunaanyizibwa bwabwe bwakukuŋŋaanya omusolo guno oguteekebwa mu gavumenti bana abakuŋŋaanyiza omusolo ogwo gavumenti ebabuulira omusolo gwe mugenda gukozesa ki eri mu bantu be mwagujjamu. So abakuŋŋaanyanga ebintu bino be baleevi. So ebintu ebaabireetanga basically tebaabireetanga mu kusooka tekyalinga kyabaleevi. Yes, ngamba we tuli kati kubaleevi bo wandaze Katonda yalagira nekyajjanga kitambula paka kubaleevi kati njala kumanya bo nange wenfuna confusion wampulira abagamba abaleevi ekimwe eky'ekkumi ekyaleetebwanga nekiweebwa abaleevi tekyabanga kyabaleevi. Tekyabanga kyabaleevi. Bakikuŋŋaanyanga balinde Katonda abalagire kye bagenda okukikozesa. Baabanga bawanika ab'ebyo ebibaweereddwa nga bw'olaba banka weekwa ssente zo naye nga banka ogiwaayoko okuterekerako kati ye Mukama abaleevi yalina ng'omugabo teyali tabawanya omugabo naye nga bakkirizibwa okulya ku ebyo bakoze eki bye baleese kubanga bwe baba bafumbanga ne bayita n'amannamanu ne babawa ne babalya nabo baalyanga. ate ate wulira ekyo ky'osomye ekiri mu mateeka 14:28 paka 29 kigamba muyitenga abatalina kyakukola kyakulya ne bannamwandu ne baamulekwa bajje balye bakole ki ebyo lyali tteeka nti banaakuŋŋaanya ebimu eby'ekkumi byonna bayite bano bajje bakole ki balyenga mu kulya okwo balifuna omukisa. Weebale nnyo. Kati yensonga lwaki twogera nti ekimu eky'ekkumi kwali kwagala. Yensonga lwaki wambuuziza nti tulina okkiwa ne gaa tulina okkiwa naye nga sitegeeza nti oba kati tekikyalinga luli bwe kyakola ki bwe kyali ngenda kujja mbibatemera basobole obikola ki obitegeera ako nkategedde ojjo sikamanyi kubanga nze bulijjo mmanyi ebintu bino ebyaleetebwanga byabanga by'abaleevi twe twabireetanga twabiwangayo abaleevi nga byabwe. Kakati kyenjize nti baabanga bawanika beebyo byebaweereddwa era Mukama n'ababuulira omugaso gwabyo nga bwe tubisomye wadde nga nabo baafunako ka portion kubanga ye Mukama agamba nti yabawa mugabo n'abagamba bwe banaakola ekyo lwe balifuna omukisa. Ankutegedde awo nkutegedde Jeremiah eyo answer njizeemu ne tuddako emabega katono nti Mukama bw'agamba nti muleete ekimu eky'ekkumi tugenda tukayo ku Malaki naye nga tunaba kusoma Malaki 3 gye tumanyi egamba nti muleete ekimu eky'ekkumi tutandika n'okunenya kwa Mukama mu Malaki essuula 2 okutandikirawo Bayibuli egamba etya so nga sinnakisoma abasumba bano ab'omulembe guno bempulira abeeyita mbu bo baleevi bakimanye nti ekimu ekyo bawanika okitegedde si kyammwe tuli bawanika oba Mukama be yatwesigisa okubanga byatwesigisizza biyamba abala era bye tuli mu kwogera byogenda osoma kati. Tusoma Malaki 2 okutandikirawo ku lusooka kale nno sooka osoma edingi eyo okulabula bakabona okitegedde bakabona be baani kati mu mulembe gwa kati be basumba be batudde mu kiti ky'obusumba bapooso bannabbi kati batudde mu kiti ky'abakabona. Kuno okulabula eri mmwe bakabona nze siri sebo kale nno mwe bakabona ekiragiro kino kyammwe bwe mutaakyuse ku mpisa zammwe n'engeri zammwe bwe mutaafeeyo kuwa linnya lyange kitiibwa. Wuliriza Bayibuli olaba awo etandika enenya agamba okulabula bakabona gende maaso kale nno mwenna bakabona
ekiragiro kino kyammwe bwe mutaakyuse ku mpisa zammwe n'engeri zammwe bwe mutaafeeyo kuwa linnya lyange kitiibwa bw'ayogera Mukama ow'Eggye kale ndibasindikira ekikolimo era emikisa gyammwe girifuuka ekikolimo ate ddala maze okubakolimira kubanga ebikulu gye ndi temubitaddeeko mwoyo. 3 kale laba ndibonereza ezzadde lyammwe mbasiige n'obusa mu maaso n'obusa mu maaso kale laba ndibonereza ezzadde lyammwe basiige n'obusa mu maaso obusa bwa ssaddaaka zammwe era mbagobewo mu maaso gange olwo lwe mulimanya nga mbawadde ekiragiro kino endagaano yange ne Leevi eryoke etuukirire bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Endagaano eri mu mateeka ago. Kino kigambo ki? Endagaano eri mu mateeka ago yali egenderedde. Endagaano yali mu mateeka ago. Endagaano eri mu mateeka ago yali egenderedde kuleeta bulamu na mirembe era nembimuwa asobole okuntya. Wano somawo tandikira wano ku 5 awaganye endagaano ya Leevi ku 5 nkulaba neno teekako omusajja asome ateekeko wano endagaano ya Leevi ku 5 awo endagaano eri mateeka ago yali egendedde kuleetera bulamu na mirembe era nembimuwa asobole okuntya era nantya n'ayimirira nga ntya mu linnya lyange. Amateeka ag'amazima gaali mu kamwa ke era nga tewali bulimba busangibwa mu ye. Mu kamwa ke n'atambula nange emirembe n'obutuukirivu era n'ajja bangi mu kibi kubanga emimwa gy'abasumba gisaana okukuuma eby'amagezi ebya Katonda era abantu basaana banoonye okutegeera okuva mu kamwa kaabwe bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda ow'Eggye. Kakati endagaano eno ey'Abaleevi wano atandise anenya okulabula baki bakabona. Kati bwe tuddirayo ku Malaki 3 alyoka agambe mumpe ekimu eky'ekkumi. Kitegeeza kyali kimuggiddwa nga tekikyakola ki tekikyamuweebwa. Malaki 3 ngamba eri egamba eri Malaki ssuula 2 okutandikirawo egamba mumpe ekimu eky'ekkumi. Kati yatandika nakulabula nga tunagenda mu ssuula ya 3 yagamba kati jjukira ki Malaki kino ekitabo kyekisembayo mu ndagaano enkadde era Mukama yasamalayizinga byonna n'abiteeka mu kitabo kino era kyova olaba awo abasumba basinga okusoma ennyo ku Malaki ti Mukama agenda bateekako ekikolimo olw'obutakola ki obutawaayo kimu muba mumubbi naye kiri ekyokubiri essula eyokubiri tebagisoma. Ebino ebiragiro byonna byewulira nti mumpe ekimu eky'ekkumi yayita bisaba bantu yali abisaba bakabona abakwata omugabo gwe ne batagukozesa. Omugabo baguleeta nye tebagukozesa kyegulina kukola. Kyova olaba wali yabagambye muyite abantu bwe bati ne bwe bati bajje balire banalya ne bakkuta awo lwengendo bawo omukisa. Kati yatandika anenya bakabona bano ng'abagamba nti naye abantu bange bandibadde banoonya okutegeera okuli mu mmwe
Okwata endagaano eno giwala evi nali ŋŋenderedde okuleeta obulamu n'emirembe byonna zaabyogera. Kitegeeza bakabona baali bavudde ku mulamwa kwe kuleeta ebintu bino kwe kubajjukiza nti kuba gano amateeka gayogerwako ne Musa ng'agamba nti mumpenga ekimu eky'ekkumi nawangayo ekimu eky'ekkumi munakwatangayo eka sabbiiti ya Mukama temukolanga kino lyalinga tteeka nga balina okuwaayo. Okitegedde? Naye kati obuzibu bwe tulina ku mulembe gwaffe guno nti tulaba nga omuntu ayimidde mu kiti ky'obwakabona talina kubaako kyakola abula alina kulisiivinga ekyo kiba kimuweereddwa atambuze obulamu bwe akikozesa ebibye. Naye nga kiva ku ki? Butasoma byawandiikibwa na kumanya. Kubanga omugabo guno ogw'ebintu bino guweebwa omuntu nga gukozesezza mu butuufu bwagwo. Kyova olaba ngutandika twatandise tugamba nti abantu bano bave mu ntebe mwe batudde bagendeke wansi eyo beyambula ebitiibwa. Kati bakabona tebavanga mu kitiibwa kyabwe era byabasanga nga bakoze eki ababizabe bali. Naye Mukama n'abawa ekiragiro mugende. Kitegeeza muve mu bitiibwa mufulume mugende muyite abantu muyite bannamwandu muyite baani bajje balye. Kati ekimu eky'ekkumi tugenda okwesanga mu Malaki 3 abagamba mumpe ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo awo basomawo awo kanisa zonna nkakasa bukakasa naawe atulaba nga kikunyiizizza okukyogera ne mu comments sawa babukuteerawo Malaki nabugaba naye Malaki mumanyi Malaki okumumanya twasomesaako edda mabegako ne bagamba nti agamba mumpe ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo ennyumba yange ereme kubulamu kyakulya awo nange ndibaggulira ebituli eby'omuggulu nefuka omukisa mu bulamu bwammwe nembula nemukola ki nemuguteeka. Naye bw'agamba nti yasooka kubagamba munyaga nemubuuze ne Mukama waffe twakunyaga tuti timunyaga ekimu eky'ekkumi n'ekikola ki ekiweebwayo. N'abagamba kale mukimpe mulabe bwe siri baggulira ebituli ebyawa eby'omuggulu. Bw'agamba okugula ebituli eby'omuggulu ategeeza kuteekawo nkolaganawo wakati kubanga enkolaganayo n'eggulu yali yavaawo. Nti gye tukoma okukola kiri enkolagana eyange ne Katonda eggulwawo bye bituli gwe mukisa kubanga Bayibuli egamba omukisa gwe tulina buli gumu gwakugenda mu ggulu. Ogwogerako mu kubikulirwa 19:9 nti beesimye abayitibwa ku mbaga ya Mukama waffe Yesu Kristo balina omukisa abakoze eki abayitiddwa. Kati omukisa gwayogerako gwe guli waggulu nti enkolagana ye ne Saamu ne Katonda etuuka essira n'egaziwa ng'asobola okumanya eggulu kye ligamba. Waliwo abantu abali wano ku nsi ng'asobola okumanya kiki ekigenda mu maaso waggulu w'eggulu ate nga ne ku nsi kwali. Lwaki? Enkolagana ye yasukkuluma ku ntegera z'abaana b'abantu n'ekola ki n'egaziwa. Lwa nsonga yanoonya ebireeta Mukama. Buli lw'onoonya ebintu ebikufevalinga ebikusanyusa obeera wala ne Mukama. Buli lw'onoonya Mukama Katonda ebintu by'ayagala osembera kumpi ne Mukama. Kati kye yali abagamba wano n'abagamba munyaga era nibamubuuza nti twakunyaga tutya. Kati bakabona bano bakabona ba Katonda baali baweebwa omulimu gw'obuwanika nga Sami bwaweebwa omulimu gw'obuwanika ne bakwesigisa abantu abo ne bakwesigisa ebintu byabwe ne bagano bagamba nti ngenda mu charity. Awo kati bajja kitegeera bulungi bajja kitegeera ate kati akakoleese n'abadde tayala tegeera agenda kukategeera nga we najja wano ne banneesigisa ebintu byabwe mbituuse mu charity gyendaga. So ebintu bino wadde babimpa si byange bwe kiri bakabona kye balina naye ate tekigaana kujjako sabbuuni n'omwozesa. Kituufu tekigaana kunywa ku sukaali naye kubanga abakola mu yeekaalu balya ku bya yeekaalu. Ekyo batera kyogera tibalya ku njiri yaabwe enjiri yaabwe kyembadde genda okuleeta tibalira ogamba
banaalyanga ku njiri yaabwe. Kakati ebintu bino bye twogerako olwaleero abantu abasinga byabalema okutegeera wabula baayiga kiri waayo ofuna omukisa wabula waayo otegeere Katonda engeri kiki kyakwagaza towaayo ofune mukisa waayo ofune enkolagana naani ne Katonda kubanga bwagamba okugula kyogamba Mukama asobola okuyuza eggulu n'aliteekamu ebituli muntegeerayo ategeeza nkolagana yali yaggibwawo enkolagana yali yaggibwawo nze wakati wammwe nammwe okubakweka amaaso gange eggulu n'endiggala mugiterezo ya bwe siggulewo eggulu eddamu netukolagana kati abantu nga bagamba gwe mukisa kati wano ffe omukisa twagukyusa waayo funa omukisa funa omulimu andi kati olaba okufuna omulimu fumbo bwagaana bujja tereera ojja funa promotion ku mulimu okuwaayo njagala kitegeeza abantu nti okuwaayo tekitaga kukakana kukubira ssimu kujjukiza waliwo abasumba abajjukiza mbalina mukwano gyange nga tetunnakulaba ono kubanga ku mulembe gwaffe guno Yesu Kristo yayuzaamu ejjigi lya yeekaalu najja nga kabona asinga obuki ng'ovudde kabona oli eyasooka Leevi yajja nga kabona asinga obuki era naffe tuli baakabona eggwanga eddonde erya Katonda kankuwa ebyawandiikibwa tonvuga sipiidi Jeremaya twakkaaniza ontwale mpolampola twala mpolampola essebo tutuuse tutyawo ate andi kati bwe tutuukawo wano lwa nsonga tulina okulaga ebyawandiikibwa bino abantu babimanye era babikole ki esagala palapase mpa ebyawandiikibwa kankuwa ebyawandiikibwa ebyawandiikibwa naye leero kyenjize nti ekimu eky'ekkumi si kyabaleevi si kyabaleevi agogo ge mazima agogo ge kati bano ababisomako tubalete bakamanyi oba babimanyi bakamanyi ne bakabuuka gwomanyi amasavu agabeeraawo ko omusajja nayo akaudio ng'agamba tiye n'ebyobusumba yali abivuddemu anti kati olaba agenda bireka nga laba talina kyafu olaba saamu ekintu ekisinza okututwala n'amuwa ekirooto n'amulaga nga bamuteddeko ssente ku ssimu n'amanya nti kati alina kuba kolaawo nga guli gwe musaala gwe kimu kya 10 muganda nga olimba bwe kityo si bwe kiri obuzibu mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa wano nsome ki ebbaluwa ya Peetero esooka essuula 2 olunyi lwakutaano eriwa mujje gy'ali mujje gy'ali nga mulinga mayinja amalamu mujje gy'ali nga mulinga amayinja amalamu amalamu muzimbibwemu ennyumba ey'omwoyo mulyoke mube bakabona be abaweereza saddaaka ey'omyoyo esiimibwa Katonda mu Yesu Kristo Mukama waffe kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ery'oku nsonda ery'omuwendo omungi laba nteeka ejjinja mu Sayuuni ejjinja ery'omuwendo omungi eddonde oyo yeesiga Kristo taliswazibwa genda maaso onakumalira ku lw'ekkumi awo ejjinja eryo lya muwendo mungi nnyo eri mmwe abakkiriza naye eri abatakkiriza ly'ejjinja abazimbi lye baagaana lye lifuuse ejjinja ekkulu ery'oku nsonda era ly'ejjinja abantu lye beekoonako lwe lwazi kwe beesittala ne bagwa beesittala kubanga baajeemera
ekigambo kya Katonda nga bwe kyateekebwateekebwa. Naye mmwe muli kika kironde, bakabona b'obwakabaka, eggwanga ettukuvu, abantu ba Katonda bennyini. Mwalondebwa mulyoke mutende ebirungi bya Katonda eyabaggya mu kizikiza n'abayingiza mu butangaavu bwe obutenkanika. Ne bw'okomaawo Saamu. Tuli baani? Tuli bakabona ba Katonda. Kati essaawa za kaakati Yesu Kristo bwe yali ava ku nsi kuno yagamba basindika ng'endiga wakati mu misege. Mugende mubuulire abantu bonna enjiri y'obwakabaka bwaki bwa Katonda. Yakwata abayigirizwa be n'abagamba bagende bafuula abalaba ki? Abayigirizwa. Nga kitegeeza ki? Tewakyali mukulu. Obukulu bwavaawo. Kati ate ekyo njaka nyinza okuba nga nyinawo empise. Balabira ddala nga naye kyagezaako tegeeza nti obukulu n'ebitiibwa ebyabakabona ebyabangawo okuva lwe baayonoona endagaano ya Leevi nga bwe yadde atunenya yavaawo. Kati kyotegeeza ffenna tuli iko, ffenna tuli kyenkanyi. Tewali Saamu toyina bukulu bw'olina, nange siina bukulu bwenkola ki. Yekyo ekikulu Yesu Kristo kye yagezaako okutulaga. Ye bwe yali ava mu ggulu yeeyambula ebitiibwa nakka, yeeyambula ebitiibwa n'abireka nakka ng'omuntu owa wansi nga kyali mu kutulaga. Kubanga bw'osoma mu Bebbulaniya ekikulaga bulungi nnyo, bw'osoma mu Bebbulaniya ndowooza essuula ya 9 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'11 agamba ki? Ankikulage wano. Agamba ki? Kati awe kinneewuunyisa wakinyala okubuuza. Kati abantu abalina ebirabo biri byagaba tetulina bbawa, tebaba na bukulu. Yesu Kristo birabo byagaba 5. Ebirabo ebyo byagaba 5 bibeera mu muntu munda, si mu kkanisa. Yes. Kati ebirabo ebyo Yesu Kristo yennyini yabikozesa kubanga ye yennyini ebyo ebirabo. Nti bw'oyatula Yesu Kristo ayingira munda mu ggwe. Kyova olaba atugamba tetusobola kubaako kye tukola nga tetuli munda mu ye. Mu Yesu. Tetulina kye tusobola kukola. Ebyawandiikibwa bitwe biraga musoma mu kitabo kya Yokaana essula 15:4. Agamba tubeere munda mu ye naye abeere munda mu ffe, tugenda okubala ebibala. Kubanga ettabi terisobola kubeera watali kikolo. Kituufu. Abebbulaniya egamba ki? Abebbulaniya essula 9 olunyiriri olw'omukaaga. Oba otandikira essula 9 olunyiriri olw'omukaaga. Ayagala abantu kunsekerera gwe. Naye njalemerako. Ebintu byonna nga bimaze okutegekebwa bwe bityo, bakabona bayingiranga mu kisenge ekisooka buli lunaku ne bakola emirimu gyabwe egy'okuweereza. Kati okiraba kati kansooka ennyonnyole ku ekyo Katonda nga bw'oyongerayo. Bakabona nga bwe twagambye wabangawo yeekaalu. Kati nga kabona ali waggulu ennyo nga bw'olaba Musa nga yayingirayo yekka. Mu kisenge. Nga mmwe ne be muba musinza kano nga mumwagala nnyo teri ayingira okuggyako kabona. Kati kyali mu kunnyonnyola awo. Genda maaso. Naye kabona asinga obukulu yekka yayingiranga mu kisenge eky'omunda omulundi gumu buli mwaka. Era bwe kyabanga omulundi gumu buli mwaka omulundi ogwo gumu kyeyayingirangamu. Yagendangayo n'omusaayi gwe yawangayo ku lulwe n'olw'ebibi by'abantu bonna bye baakolanga mu butanwa. Mu bino byonna Mwoyo Mutukuvu mu bino byonna Mwoyo Mutukuvu alutegeeza bulungi nti ekkubo erituuka mu bifo ebitukuvu lyali
terinamanyika. Awo okitegedde nti nga waliwo bayingirangawo kabona kati ekkubo lyalituuka mu bifo ebitukuvu nga Kristo tannaba kujja ali tenaakola ki kumanyika kirira wansi nga weema ey'okukuŋŋaanirangamu ey'olubereberye ekyaliwo n'enkola ey'edda ng'ekyaliwo. Amakulu g'ekyo mu kiseera kya leero we tuli ge gano ebirabo ne ssaddaaka ebyaweebwangayo tebiyinza kutukuza mutima gw'oyo asinza. Bikoma ku byakulya na byakunywa na ku bulombolombo obw'okunaaba n'ebiragiro abantu bye balina okukwata n'okugondera okutuusa ku biro eby'okuzza ebintu obujja. Neyongereyo oli ku mmeka? 11 lwoba osoma Kristo heading eri omusaayi gwa Kristo yajja nga kabona asinga obukulu okitegedde ow'ebintu ebirungi ebyali bigenda okujja. Yayingira mu weema esinga obukulu n'okutuukirira nebwekikomyawo kimale eyo nebwekikomyawo n'okutuukirira kinemye kakati kyali bwe kiti nga bagambye nti balondanga kabona ng'ayingira mu yeekaalu ng'ayingirayo omulundi gumu mu mwaka. Kati olw'ekumi lutugamba nti Yesu Kristo yajjanga kabona asinga obukulu n'ayingira watukuvu tiyagenda na musaayi gwa ndiga newankubadde ogw'embuzi naye yagenda n'omusaayi gwe yennyini. Kabona yalina kgenanga na gwa ndiga nga kyagezaako okubalaga nti obwakabona bukomye. Nga bagamba nti obwakabona bubaddewo naye akaseera bukoze ki? Buweddewo. Era n'abagamba nti buli ayagala obukulu mu mmwe abenga omuweereza wa munne. Buli ayagala obukulu mwani mu mmwe abenga omuki? Ng'omuweereza wa munne. Kyali kiraga ki? Nti ekigendererwa ky'okubanga basaba ekimu eky'ekkumi Mukama ng'asaba ekimu eky'ekkumi tekyali kigendererwa kyakubanga kuwa abasajja tugeze oli mu buweereza bwonna nga olina kuŋŋaanya ssente okole bizinesi zonna by'oyagala. Si bwe kyali. Ate ng'era litteeka ekkulu lye tutambuliramu kati mu kiseera kya leero kubanga badugambye mu biseera by'ekkubo lyali telinaba kumanyika. Naye ku mulembe guno gwe tulimu olunaku lwali ekkubo lyamanyika. Ekkubo nga ye Kristo ye kabona asinga obukulu. Kati kabona ono asinga obukulu olunaku lwayo tumulabira mu Ssaamu. Olunaku lwayo tumulabira si musidda mu nnaku. Tumulabira mu muntu yenna omulala nga Lolandi. Olw'obuweereza bwakola ki? Kuba Yesu Kristo yali mugagga. Naye ate yalaga nti ate yafa ku baavu n'abaliisa. Nga kyayagala bano abalala kibaabayigirako bakole ki? Agamba muyigire ku nze. Ni mwombeefu era ni muteefu. Mwetika omusalaba gwange mungoberere. Ne golowooza abagamba babajja omutiba gwetike bamugoberere. Tulina okusooka okubaamu n'amagezi ag'omutima ogutegeera nti wagamba nti weetika omusalaba gwange ongoberere. Buli muntu akwata omusalaba akole ki? Amugoberere. Tetugenda kubajja muti tugwetike nti ate naffe tulina kutambuza musalaba. Omusalaba gwa Yesu Kristo kwe kwagala kwe. Era kyekimu eky'ekkumi kitubale tujja twogerako. Kati nga tumaliriza ekintu kyekimu eky'ekkumi kino. Inze Sami wemba njagala nkiwaawa oba nkikola ntya? Omuntu yenna nga ayagala kuwa kimu kya kkumi okusinziira ku mutima gwo nga towaayo kufuna mukisa. Wabula ng'owaayo okufuna nkolagana n'ani? Na Katonda kubanga ensi ebalimba lwe mugenda ofuna omukisa naye omukisa nkolagana na Katonda. Ge mazima
teri mukisa mulala. Enkolagana saamu bw'oba oyogera ne Katonda ate oba mulala. Mba mulalamu. Eh? Mba mulalamu. Tojja kaaba, tojja kunakuwala, kubanga ojja kuba omanyi buli kimu kigenda mu maaso. Naye atalina kyamanya agenda kujja saamu nsabiraako. Ndi bubi. Agenda okugamba okumusabira kituufu eddoboozi liba terikola ki? Terituuka. Kwe kuva oku nsabiraako nteekako ku mikono. Weebale nnyo. Singa oba omanyi Katonda tebasobola kussaako mukono. Musumba kino kiremeddewo. Okitegedde? Nsabiraako. Kati ekiwootuukiro kyogerako amazima enkolagana ne Katonda eba edilayinzeemu. Eyinza okuba nga yaliwo naye nga edilayinzeemu kati nga kwesa amaaso ge. Netiwaaka yabulamu. Weebale nnyo. Naye nga osuubira okuddamu ogikola ki? Ogifuna. Kasita otereeza. Either toyina airtime oba network. Tereza airtime, tereza network, olodinge ne airtime. Kakati, ebyo enkolagana bweggwaawo, yensonga ojja kudduka mu kyaki Faz Musumba agamba oba Faz oba ani agambye funa emitwalo 2 ensigo tukusabire. Olw'ensonga nti gwe connection yo teriiwo, kati ate oli agenda kukozesa obuyinza bw'alina ate naawe akuba ate nga naye talina connection. Kubanga naye singa abadde alina connection aba tajja kugamba nti ate sasula, kubanga naye yaweebwa buki? Oweebwa. Naye ebintu bya sasula ofuna omukisa mu Uganda kati eno bikyaliwo nnyo. Ate bye bikyasinze. Olina kugamba mbu leeta afuna omukisa? Bye bikyasinze wano. Nga gamba direct. Babyogera naye kati akaseera kebagamba tujjangu mu counseling. Awo. Bwe bisinga okubeera. Naye tulaba ku kizibu kyo kino mujjawo yakuloga. Naye tugenda kwegayira Mukama teekayo ensigo ya mitwalo 3. Mujjawo akuli bubi. Golowooza bwe naagenda musawo bagenda kuŋŋamba ki? Era kye kimu ky'oŋŋambye Musumba taata. Tutunuddemu wano. Roland takuli bubi. Ate n'ekirala ekisinga okubeera awo. Maama olumugamba nti naye mujjawo. Naye ate omusajja munnaye bw'oyogera bw'otyo. Omusajja takyatereera waka. Musajja bw'ati oteekako emmere takyagirya. Kyogera kiyinza okuba ekituufu ali omujja wange. Kangende nnoonye ssente. Ng'agaleetayo wano. Ng'agenda oleeta mitwalo gya 3 ng'ogimuwa iteekana mu bbaasa ate ofukamira ng'ozimuwa. Fukamira wansi owa Mukama. Ozikwata n'ozimuwa. N'oddamu okumukubira nga n'omusajja yagenda. Yali alinawo akakisakisa wali kyakyuka naga asitaani ojja kufuna omusajja omulala. Ekikyo kiba kikyo. Ekikyo kiba kikyo. Abasajja abo oba ali basonyiwa bannaye. Ate basonyiwa bagenda kumaliza bali mu geyeena nze nkubuulira. Ako bakakozesa nnyo. Ekikyo kiba kikyo ekyo Mukama takikwagalizza. Naye ng'ate mu ntandikwa yajja yakulaga kisoboka. Era n'essene n'azikola ki? N'azitwala. Kati n'abasawo Abaganda bwe bati bwalemererwa omulimu bw'ati bwagamba we mwakolanga. Okay, atulire Jeremiah atugezaako okutematema ekintu kino ekyattayi. Nage tukikolere video sala kuddamu kukyogerako kuba nsuubira video zetukoze ezikinnyonnyola wakati nga ndi ne Jeremiah ndoza twakola nga 3 gye ziri. So ekisookera ddala ndowooza ekisinga okugira abantu ng'oggyeko eno bye tunnyonnyodde leero ekimu eky'ekkumi tulina okukiwa mu kkanisa. Ekizibu ekiriwo mmwe butamanya kkanisa yeeriwa. Mpa olunyiriro olwo olulaga ekkanisa. Kuba nakyo njagala bakitegeere. Ekimu eky'ekkumi tulina okukiwa mu kkanisa era nga emuwandiika mu comments awo tulina okukiwaayo. Naye ekkanisa yeeriwa. Kati njagala kubasomera kkanisa. Abakolinso eno ki? Abakolinso ekisooka 3:16. Emuwe Abakolinso 3:16. Temumanyi nti mmwe
muli yeekaalu ya Katonda era nga omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda alizikiriza omuntu oyo kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Ne bw'okomawo kikiri mu Bakolinso ekisooka 3:16 bawe na kino. Abefeso 2:19. Abefeso 2:19. N'olwekyo temukyali b'amawanga oba abagwira wabula muli ba kika kimu n'abatukuvu abantu ba Katonda era muli ba mu nnyumba ya Katonda. 2 mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Kristo Yesu ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Mwoyo ffenna tuzimbibwa wamu ne tugattibwa wamu ne tubeera essinzizo ettukuvu mu Mukama waffe. Kati bw'omuzzaako ekyo bw'omulina kirira kyomwaga sibazzaako mukono ku ekyo. Ekimu eky'ekkumi mukiwe. Teri omanyi bagenda ne batukwata bubi. Kimu eky'ekkumi muyina okkiwa. The question is mukiwaawa. Ate si ssente zokka. Ate si kya ssente zokka. Ekimu eky'ekkumi ne osobola okuwayo kyonna ky'owulira gwe mu mutima gwo ky'oyina ky'oyagala okuwa. Nakano tukatereeze. Ate si kya mwezi. Nti buli mwezi. Just eyo komandi yo. Luli kyabanga kyakunoonya gwalinga mwaka. By the way gwabanga mwaka. Gwabanga mwaka. Ne banne n'obagamba kale tugoberere Bible basajja ba Katonda. Nga ye mukyagala. Tukibawenga buli mwaka. Mulundi ogwo oleba tinkule. Kanisa sanga zigudde. Nga abasajja babasengula. So, nze ndowooza ekkanisa yeggwe yenze. So gwe kwata ekimu eky'ekkumi ekyo kiwe mu kkanisa. Si byebizimbe kubasuubira nti Katonda waba Yesu wanaaba akomyewo otwala abantu agenda kusitukana ebizimbe. Tukitereezeemu. Ekimu eky'ekkumi ky'abanaku. Abeetaavu. Abatalina buyambi. Abatalina kyakulya. Abalwadde. Abasibe mu makomera. Abatakyalina ssuubi. Atalina waasula. Ng'osobola obbatuukako. Abo bonna bonna yalina kkanisa. Naye bw'obanga olina omusumba wo ng'omumanyi enkola ze naye embeera gy'alimu yeegattagatta. Omuwe. Amuwe. Ng'olaba musumba wo yeegattagatta. Ng'agwa mu abo b'osomye. Ng'agwa mu abo besomye naye nga takola mulimo gwe ogw'abaleevi gwe bali balina kukola kuba kati wano buli muntu muleevi. Bw'aba nga takola mulimo gwe gwateekeddwa kukola toteekayo kimu ekyo kya kkumi. Waba takola mulimu baleevi gwe balina kukola. Kati okimanyi nti abaleevi omulimu gwe bali balina okukola naawe ate ogukola. Naye baleka bategedde kati oli badde tebamanyi. Kati babadde tebakimanyi naye tukitereeze tusobole okugenda mu maaso. Ab'ekimu eky'ekkumi tusobola balekerayo ebyawandiiko bye tutasomyeko wano. Balekereyo nga 3. Ebyawandiiko bye tutasomyeko Bakolinso ekyokubiri essuula 8 olunyiri lw'ekkumi n'olumu mpaka ku lw'ekkumi-n'ettaano. Kyamateeka 16 olunyiri lw'ekkumi-n'omusanvu. Ne Luka 11 olunyiriri olw'ana-mu-2. Kale osobola okugattirako awo ebisigadde byonna by'oyagala naye nga kyekyo ekimu eky'ekkumi. Kale puroguramu y'ekimu eky'ekkumi yagikomya wano. Olinawo obugambo obwotuwa? Obugambo obwo bwe mbawa nina bungi ng'omaliriza puroguramu ya leero. Puroguramu ya leero tekina buzibu naye ndowooza mpayo obubaka bwange. Ebuweeyo. Ebuzibu bw'osa. Waayo obubaka. Njagala kutegeeza bamaama mwenna nga omusajja gw'olina amazima gali nti omukuumidde ku ddagala. Ng'ekituufu okimanyi omusajja takwagala naye nga buli lw'ofuba ogendako mu kyalo omusajja ono omulukuumirawo waka aleme kukola ki? Aleme kuvaawo.
buli omu wakatunda ayongera kwagala naye kyenyinza okutegeeza muganda wange oba sisita wange gwandaba nti ebintu bino bikola leero bikuwadde essanyu mwami wali akasente akaleka emmoloka agulidde ekizimba akuzimbidde naye bwe buli lukya eddogero ne lifuluka ajja kukutema kubanga eddogero bwe liba ligenda n'obusungu kibuyaga wanajja ne byataleeta ajja kubitwala yabitwala. So amagezi genyinza okubawa omukwano tebagukuumira ku ddagala. Laavu si ya ddagala. Laavu omuntu akwagala nga bw'oli era n'akusembeza mu bulamu bwe n'akwagala. Naye bw'oba omanyi nti olina ebintu biwazizika awaka ate musaba okgendako mu kyalo buli bwemugendako mu kyalo muzizika. Mbasaba bw'obanga oli mukyala ng'olina omusajja naye oba oli mulokole ne watoli mulokole ng'okola ekintu ekyo manya nti olunaku lumu bajja kukumanya kuba eddogo terisobola kubeerawo mirembe gyonna. Luliba olwo bajja kukukwata ajja kukukwata ajja kukumanya oba si kino ajja kutambulako gy'atambula bamugambe nti mukazi yakumaliriza dda batadde naye kagateko kano naye kakabe basisita ne babulaaza sisita g'otawaanyiza ebbanga waba yagamba takwetaaga bwe kiri emuleke kigende ne kuba sisita bulaaza oyo g'otawaanya takwetaaga. Naye kiranjalo sembyayo twajja kuno ku nsi nkakasa bukakasa nga siinaamu wadde okubuusibwabuusibwa nti gye twava okujja okubeera ku nsi ensi tugenda gibeerako omulundi gumu. Ffenna tuli nkakasa bukakasa buli ali ku nsi agiriko omulundi gwe gusooka gumu ate tagenda kugibeerako gwakubiri gwe gusooka ate gwe gusemba. Bwe kiri oyagala tokola ki? Toyagala. Ekibuuzo ky'olina okwebuuza onaatuuka okuddayo ewaka eri gye wava onaaba okyayanirizibwa kyekibuuzo ngayokyeza tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.